Yes, natomra wa Soul TV nyongera okula msako nokubuzaako yonna gyoli nti wasuzuta ssebo wasuzuta nnyama olwaleero ennaku zomwe ziri 10 omwezi ogw'omunaana mwaka gwa 2022 nate tukomye buto Omunnyo Ku Makya okutunula ensonga ez'enjawulo nga bwe zitambula tuvudde wali eri mu nsunsuzi ebingi bitambula mu nsi yonna okutwaliza awamu ebyobufuzi bingi munda mu ggwanga erya Uganda enteekateeka zigenda mu maaso okulonda wali egogonyo ani agenda okuddamu okubeera omubaka wa parliament aba NRM beeriisa nkuli mu bitundu ebyo munnaffe Derek Oroni alabika nga olwokana lusigaddemu yekka officially abalala balina okugenda mu maaso otegeeza akakiiko ak'ebyokulonda nti bavuddemu munnaffe oyo ali NRM leaning naye ng'ali independent eyavuddeyo olunaku olwajjo n'ategeeza omukulembeze w'eggwanga nti naye alabika ekintu akivuddemu olw'obulungi bw'ekibiina n'okukolagana mu kibiina alabika nga alekeddera munne Oroni oyo owa NRM okubanga atambuza ensonga ne munnaffe Okoboy Joseph owa NUP yavaayo ku Sunday ne yeewamba mu mbeera ng'abavuka bwe bagamba naye nga yazuuliddwa olunaku olwajjo yalabiddwako ku rally eyo omukulembeze w'eggwanga gyakubye mu bitundu ebyo eby'eggogonyo ng'anoonyeza munna NRM obululu olunaku olwajjo n'ategeeza nti naye yasazeewo okuba nti awagira Mass Party mu nteekateeka eyo tegeeza nti etteeka lirambika nga bwe byali oba oliawo mujjukira ebyali Ssembabule mu nteekateeka eza Sodo bwe yali avuganya ne munnaffe muwala wa minisita Sam Kuteesa Shatis Musherure yavaayo ku ssaawa esembayo naye n'ava mu lwokaano naye ndowooza officially baategeeza akakiiko k'ebyokulonda ne muno enteekateeka nga bweri kubanga baba nominatinga singa asigala nga tawandikidde akakiiko ka byakulonda ko kajja bbanga kabuulira buwulizi mu ŋŋambo era nga tekamanyi nti yavuddemu alina kubanga awandiika officially n'ategeeza akakiiko nti mu lwokaano tuvuddemu kitegeeza nti abasatu baba bavuddemu ababiri baba basigadde omuntu omu tewaba bavunaanyizibwa na kyetaagisa kugenda mu maaso akuba kalulu olunaku olw'enkya kitegeeza akakiiko ak'ebyokulonda kalina okukola declaration ne kalanga nti munnaffe ono wa NRM tavuganyiziddwa era owo ensimbi y'omusolo wadde yagenda ddamu okukubisa obululu naye era enteekateeka yonna eba erangira bulangirizi ebukimbiri eyo nayo enteekateeka egenda mu maaso ate nga ne bannaffe aba Busongola North South bano bamaliriza olunaku olwajjo enteekateeka ez'okusunsulamu abagenda okulonda oba okuvuganya mu kuddamu okulonda ekifo ekyo NRM nayo yeerisiza nkuuli erabika nga enteekateeka yeetaaga by elections zonna ezitambula okuba nga ezeetikka naye tujja kubimanya byonna nga bino bitambudde tujja kufuna abakungu mu NRM mpolampola bajja tulambikira ensonga zaabwe batambula batya era tumanye kino kibazaamu amaanyi kubanga twategedde nti Busongola South eyo ate abali ku ludda oluvuganya gavumenti balemeddwa okukkaanya ku candidate FDC ne NUP ate bakkaanyiza eno baadde bakkaanyiza FDC okubanga erekera owa NUP naye ate owa NUP yavuddemu ku ssaawa esembayo n'agamba kayegatte ku Mass Party y'abannaffe eba Honorable Minister Kiwanda Suubi n'abalala mu nteekateeka eyo bamaanyi oba bunafu simanyi baagala nti lwaki temwaleka kandi mwatwala kiri ekyeri nga lwaki temulekera bannammwe ekitundu ekimu ne baatwalako naye teba kalolo kato mu byobufuzi mu nteekateeka eyo Honorable agenda kuba twegattako eddakiika yonna tujja batwogera ensonga nnyingi ajja tubulira bo nga na NRM ekibiina ekiri mu buyinza Kenya balina kye baayizeeyo oba balina kye bayinza okuyiiza Kenya mu nkwata ey'akalulu akaakubiddwa olunaku olwajjo kubanga bagambye nti tetunafunayo cases ziri awo nzibu nnyo nkambwe ezavudde Kenya naye wano ebyaffe bwe biba bitambula ebingi ebitambula mu mbeera etali nnambulukufu oba oli awo ebaamu n'okunyigiriza oludda oluvuganya gavumenti bwe bagamba naye ajja tubuulira Kenya bayigayo ki mu nteekateeka tugenda kufuna lessons learned from Kenya elections ezakubiddwa olunaku olwajjo nga tulinda okumanya omukulembeze anaawangula akalulu k'e Kenya owokutaano anaabeera munnaffe Raila Amolo Odinga anaabeera Uhuru Kenyatta anaabeera William Ruto Deputy President oba anaabeera munnaffe Wajakoya George World Party oba munnaffe David Waihiga Mwawule wa Agano Party tujja kutegeera byonna mpolampola tujja kwegana ku munnaffe Apollo Tusiime partial oba provision result ezivaayo ziraga nti abakulu bakyali lyanda ku lyanda simanyi oba Uganda ebadde ewagira ani mu nteekateeka eyo
waliwo omwe yajja n'awagirako wano n'asupportinga ne president mu campaign ya 2016 baatambulako naye president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yali atambula. Simanyi ku luno oba government ebadde ina official gwewagira mu kano oba bali mu nteekateeka bonga bo. Tumanyi Republic of Kenya eggwanga eryetongodde emyaka gitambudde mu byobufuzi byabwe nga batambuza ensonga zaabwe ez'enjawulo. Tubasinga obukulu mu byobufuzi naye oba oliawo ate enkwata y'ebintu baatulaze nti balina amakiwa asingako eggwanga erya Uganda. Hona bajja kuba atulira byonna. Kenya mwagizeeko ki mwena kimwagikoppyeko mu nteekateeka eno ey'akalulu oba tulabika nti gakyali ganya tukyatambula aganyebe omuwangaazi. Tujja kuba tufuna honorable dakika ntono nnyo okuva kati ajja kuba alamusaako abalabi ba Soul TV wena tumaliriza ate tulabe bwe tugenda okutambula. Tugenda tutambula honorable atubuulire ensonga z'eggogonya ne by elections zino ez'enjawulo ezigenda maaso. Twalengedde jjo omubaka ng'akomezaawo obutitimbe bw'ensimbi obukaddaana. Yabadde showbiz kyetaagisa oba balabazitwa ne basirika nazo. Ono yagaye kazikomye obukaddaana kimulumiriza ebbanga lya myezi. Waliwo halbaro yaliwo mu nteekateeka yasooka teyazizza. Kibiina kino kigazizzayo n'atazizaayo naye yabaddeyo neyeekuba mu mutima nagaakaza ensimbi za gavumenti. Mulaba okulamusizza era nkwaniriza olunaku lwaleero mbadde nsaba osooka olamusa abalabi ba Soul TV. Tandikiraawo ogenda botubuulira bye mwavudde nabyo eggogonyo jjo. Lwaki twalabe Soroti wali mwakola kye mwakola? Aye twakola ki? Mwakola kye mwakola byayitingana era twalengedde nga n'omukulu agezaako kubakkakkanya. Vice President ayogera birala, mukamawo Mike Mukula agamba birala, Prime Minister ali ku birala naye ndowooza mwagezezzaako okulikinga. Okay, kisooka mbalamusizzaako ku Omunnyo Ku Makya. Amanya nze Kiwanda Godfrey Suubi. Nze National Vice Chairman avunaanyizibwa ku bitundu bino ebya Buganda. Oba kyetuta Central Region. Yeah, Central Region. Njagala okubeebaza nammwe abaliko abatulaba ne mubeera bulijjo nga muli ku munnyo. Ensonga nnyingi z'ensanze omukulu z'ensanze asunsuddeko nammwe ze mbadde mugoberera, naye ndowooza ekisooka njagala okubategeeza nti akalulu ka Kenya kakyagenda mu maaso. Olaba nti tewali, it's not a landslide. Of course koka kulaga nti wedde kali wakati wa Raila Odinga ne Ruto. Bano abalala mwebali naye percentage olaba ng'ekyali wansi okusinziira ku kuteebereza okubaddewo bulijjo, kubanga owulira nga kalulu kali wakati 49-5. Kenya kyekimu ne Uganda mu constitution nti olina okuba nga ofunye ebitundu 5+1 okuba nti owangula obwa president. So olina okuba nga owezeza ebitundu 5 ku bulwa obulondeddwa ku 100 n'ogattako n'akalulu akalala kamu. Not 51% but 50+1. Ya 50+1 it makes you okuba nti owangudde. Kati kitegeeza nti singa bano abalala abalimu banafuya, for example singa bafuna 2-3%, bano betulabanga abatali nnyo bamaanyi ba candidates. Kitegeeza nti tuba tusigazaawo 97%. 97% singa bagigabana omunafunako se 50 oba nafunako 49 oba omulala nafunako, it end up nga tebasobola kalulu ako kubanga kawedde. That means we may go for a rerun mu Kenya. Okugenda mu rerun kiba kitegeeza nti ababiri be baddamu, ababiri olwo babaddamu, olwo Ruto abaddamu ne Raila Odinga. Bwabanga tekuli awezeza 50+1. So rerun ndowooza by that time they almost went for a rerun, naye akalulu ako kaali ko tekali rerun, tekaganye buganyi percentage. Naye kooti yagenda nekasazaamu ate n'agaana okudda buzi. Raila n'agaana kudda, n'agaana buzi, naye was almost going to be a rerun kubanga baali bakasazizaamu. Kati akalulu ke Kenya kalina ebyokuyiga bingi. Ekisooka akalulu ke Kenya kakulaga nti kabadde nga wakati nga walinga wali opposition, of course, versus the government, the candidate wa government.
mukusooka okuva Ruto yali asse omukago ne Uhuru Kenyatta omuntu yenna yali alowooza nti Ruto is the next president. We are running nga deputy president. Era nenge gye batambulamu everyone was wishing this nga bagamba the young guys babanga abaana abato abavubuka bazze babiri running mate wa munne. But of course time yatuuka Uhuru n'ava mu munne deputy president. Kati mu kiseera kino omuntu abadde alabibwa nga candidate wa government is Raila Odinga. Yes. Kati ng'omuntu ali mu opposition is a Ruto, ye deputy president. So okiraba nti okubeera deputy president ng'ate gw'oli mu opposition is unique. Yes. Gw'oli mu opposition, you are the deputy president, but you are the opposition leader. It's very unique. Ekyo kiri unique kalukwe ke Kenya. Twaite tukiraba nti mu kiseera ekyo alinga atavuganya gavumenti gy'abaddemu. Actually, he's still the deputy president. He is still the deputy president. Kakati, but besides that, tulaba omusajja omuvumu. Ruto, we see Ruto nga omusajja omuvumu, even when ng'alabazanga yafuna betrayal okuva ewa munne bwe bajja mukama we ng'alabika ng'aliriddwamu olukwe. He remained steadfast. N'ayimya n'agamba no, amwe hasora era nja kusigala mu level yange y'okwerwanirira nja kumalako. Let's pray nti ekisinga obukulu ffe nga baliraanwa baabwe kubasabira let the best candidate win. Era bannakenya gwe banaabasazeewo ffe nga abakulembeze obanga Uganda gwe tujja okukolagana naye nga president. Kyetusinga okusaba bannakenya abatuwuliriza kwe kumanya twetaaga emirembe ate mulina okumanya temulina kubanga aba North Coast. Aba North Coast bagamba they either lose or we win. Ekyo mu kalulu tekibeerayo nti either mpangula oba tubawangula. Katubategeeza tuleseewo any room ey'oku accepting a defeat. That is not possible. Bwe tuba tugenze mu kalulu manya nti olina okuwangula oba osobola okuwangulwa. Those are two principles. But tubanga tugenze mu kalulu are very important. Yes, tuna bawe nyino twagala okutandikira mwenga NRM ekibina ekiri mu buyinza. Atwalengira wano uzali naku 2 mu campaign za ffe mwaka gwedde. Mwaka guli 2020 mu November. Onaku moto afirwa abantu 17 just mu campaign mu kamoka. Tulagedde campaign estambudde mu gwanga erya Kenya okuva mwezi ogwa June almost. Naye nga temuli muntu afiiriddemu. Twalengedde akalulu akaakubiddwa olunaku lwajjo nga internet n'okutuuka olwetwogerera tewali edda yenyezzaamu. Waliwo okusaba okwatandikibwako awo waliwo hate speech alegenda ku Facebook ne basaba abanafu abameto okubanga bagijjako but still tebagijjaako. Twalengedde nga kyatambudde bulungi muntu omu yekka alegidde okubanga afiiridde mu kalulu kano jjo nga balonda mu kitundu ekya Kimilili. MPO yagenze maaso n'adwenga pistol ku rival aid wa munne. Mwe muyiga ki mu kino? Twalengedde amasannyalaze nga kwegali ewaffe twalonda 14 ebitundu ebimu tebyalina amasannyalaze. Result ezaasembayo ate ezeewala zaatuuka okusinga ez'okumpi. Twalengera ab'e Kampala abamu tebaalonda naye ate ne butuuka eggulu ab'omusingi ne batalonda balinaanyi just meters kuva wali kakiiko k'ebyokulonda. Muyiga ki mu nteekateeka eno ey'akalulu? Process nga bwe yatambudde waliwo glitches ez'enjawulo kale oba oli abitatambudde bulungi obuuma ebimu obutundu ebimu tebusasobodde kulonda naye nga bw'oba ogeraageranyizza mwami Wafula Chebukati ne process yonna eya Independent Electoral and Boundaries Commission bagezezzaako bw'olyawo mwemwe nga Mass Party eri mu kibiina ekibiina era ekikulembera eggwanga erya Uganda mulina kye mwayizeemu oba gakyaliganyana? Barekisooka buli muntu yenna asaba nnyo okuba ntuba ne peaceful kulonda oba kulondebwa n'amawanga gonna. Tukisaba mu Uganda, tukisaba ne mawanga ga Africa agatwetoolodde. It's very important to have peaceful elections kubanga kyekyoka ekiraga nti tugunjuse nga amawanga ga Africa. Kenya tuyinza ogyogerako era muganda wange oyinza ogyogerako noga nti kino kyabaddewo naye gakyali mabaga kubanga Kenya
mu kalulu akawedde akali wakati wa Raila Odinga ne Uhuru Kenyatta kabatuusaako mu ICC 2017. So olwayo newankubadde olaba kino tukyasaba kigende bwekityo kiggwe bulungi, Mukama atuyambe kubanga okutabanguka kwa Kenya kuba kutabanguka kwa ffenaffe, tutabanguka mu byenfuna olwedda abakoseddwa ennyo ku nsonga y'amafuta kate bw'ogattako ebbula, that means tujja kubanga tuli mu kiseera kizibu nnyo. Naye ebibadde bigenda mu maaso biri very important okuba nti buli lunaku we are continuous students, buli muntu ina mbulamu abeera muyizi atakoowa bunaku olina okuba nga otakinga note kyovola nti oba ne peni yo wano mu kooti ng'omusajja, omukyala aba n'ensawo yo n'oba ne netbook, olina diary yo, olina ebintu byeyiga buli lunaku mu bulamu. Tosobola kugamba nti tetuna kituyize kyonna. Bingi nnyo ebiyigiddwa mu kalulu ka Kenya. Sikagoberedde too much kubanga sigenze na ku monitoring, but the monitoring team ejja kujja etuwa even kikyerabe ku ground. Naye nze kyendowooza nti ekimu ku kigambo ekikulu ennyo ku bigambo ebiteekwa okumanya biringa ndowooza 2 oba 3. Ekisooka bwe bugumiikiriza amwa muntu gw'ovuganya naye. Ruto abadde very calm kubanga Ruto singa yagendera ku betrayal ng'agirabanga betrayal yandibadde, it would have been a lot of hate campaign today, bantu nga boogera lwaki biki, but of course agezezaako okukikulinga nekibanga tekiri nnyo ku gundi. Toke twalina kyetwogera nalabako ku video ye munagamba ntoke wali tompagidde, but talk about your candidate, don't talk about me. Tonjogerera mafuukuule, was talking about his president. Tonjogerera mafuukuule ndeka ngende twali twategeeragana niyo nonvaamu kati leave me alone campaigningira candidate wo. But okuba nti president abadde alina candidate gwa campaigning almost openly nga buli muntu akimanyi nti eno choice ya Uhuru, era nga gwa campaigning as a former prime minister and leader of opposition now mu Kenya. You know, it is a clear manifestation nti abantu bano bakuzeeko ko mu byobufuzi. But even with that bannakenya okuba nti olwaleero bantu bano bakyali kumbiranye, because it would be a landslide. It would be a landslide for Raila Odinga. Given background ya Raila Odinga, you know, history ye, a former prime minister, mwana wa mulodi, he has everything that it takes to make him a president. Yes, ojiraba. Ate bogataka amaanyi ga Uhuru being Kikuyu in the city of Nairobi, ne sente zibalina nga abakikuyu first family. Today olwaleero erinnya libayita Ruto singa tiririwulirwa nako yandibadde alinga mu 10%. Omusajja omutunzi wa kasooli ya atunda eminwa, akoze aweereza ku bizimba, akoze his campaigning against the sons of princes. Kubanga bweyogera ku Raila Odinga, the name Odinga in Kenya is a big name. The name Kenyatta is the biggest name in Kenya. First family ngate byeko zino first family zaffe ezawano, because President Museveni yo mulaba ngojeka ebintu bitono byayina maybe ayina, you cannot equate him n'obugagga bwa Kenyatta. Jomo Kenyatta tata wa president atenge zona sente property byona biri mikono ja now ja current president ne sente zona. So chikulaga nti yes, Ruto alaze amaanyi n'okulaga nti really abantu bano abanakenya nabo balaza amaanyi ne bagamba nti okay, newankubadde wayinza okuba nga olwo candidate ali favored by the state, but fenga banakenya we can make a decision. Ekyo nno nkiba congratulating. It's very important nti even with all that influence yandibaddewo mbadde nkwagala okulaga nti olwali Ruto yandibadde agweruga nti oba ne mwana ku 10 naye bw'olaba nga gundi zivaayo zikyali 49 nga ziri 49 versus sino nga ziri awo, kikulaga nti Kenyans can really make a choice even when there is an influence of government. So that is a very big mark. Genda bekirala nti twetaaga nnyo
if there is anything kyetuba tulowoozaako tulina okulowooza ennyo ku kyokuzaawo term limits mu constitution yaffe nga Uganda. Yes, kisoboka because these are constitution is not Bible, constitution is not Quran. We must think about returning the term limits mu constitution ya Uganda, even age limit. By the way, age limit tekyandibadde nnyo but term limits, because Raila Odinga janga ali 78. He is actually, Raila Odinga is the ali myaka ja President Museveni. Yes, I'm 77. So President Museveni I'm defeating by just one age, but 1 year. Kakati kiba kitegeeza nti the age may not matter, but the terms, a term limit, terms ebbiri. Ndowooza kimu kye tulina okulowoozaako nga ruling party olwaleero kwe kuddamu okubaganya ebirowoozo ku kigambo kya term limits. Kubanga olwaleero ku mbiranye ne baddewo wakati wa Raila Odinga, wakati wa Ruto ne Uhuru. Singa Uhuru yakomyewo mu kalulu directly ne Ruto najja, it would have been more brutal than what it is today. Niyo okuba machazi agezaako naye akuuma ekitiibwa kye naye nga president n'agamba wayi newankubadde empagira naye ate nyina okulekamu kale akoba president kuba tomulabe ku rale. I don't think tomulabeko ku rale ya Raila. Yes. But he didn't go ku rallies. Tagenze ku rallies. Tagenze ku rallies. Yes, but I just imagine singa olwaleero tewaliwo term limits. Because omukyala gwe nalabye ejja okuguni nga akaaba. Yalonze. Niyo okuba yagambye nti ayagala kulonda Uhuru. He was voting, she was voting, nenga voting amaziga gamutulukutanga, we are going to miss this man. So kitegeeza nti omukulembeze okuva ku bukulembeze tetegeeza kuba nti bamazidde dda kukyawa kulwa nti newoyise balina kwokyawo muliro. You know, as Ugandans we must think about how do we return the term limits in the constitution. Of course, kyonkyogera nze kati ng'omuntu, but of course I'm also talking about the future of this country. Where are we going? Singa Kiwanda wangula at my age at 46 nempangula, that means the Marako term is bidding when I'm just turning 56. The Marako term is in the bidding when I'm turning 66. The Marakenda term is bidding myaka asatu until when I turn 76, where Raila today is, or 77. So it's very important to think about that also. Ogenda kutandikira wennyini otugambe term limits, ogenda genda ogaye bakama abo mutule mulabe oba mwakize muyinza oba kuti mukikolako. Term limits are very important. Age limit might be left. Mwagala kala katabana Uganda. Age limit omutayinza okutandika nga ali mu myaka gya Ssemwogerere. Today as Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere. Abantu bamaneka jangu Paulo tukuwe ekisanja kimu. Kale katandikira wennyini sokutu mulemu atujja obaka bunayo today tutandikira wennyini honorable. Kyagenda maaso ne Honorable Godfrey Kiwanda Subi, Vice Chairperson Buganda oba Central Region, batulambika ensonga ez'enjawulo. Bonga government eri mu buyinza eyiga kimu kaluke Kenya. Atugenza okumulamu nga atugambye baagala okutula ensonga eya term limit waakiri yo esooka ekomewo. Bakirabye nga kikola nnyo. Term zebbiri ez'abanna Kenya emyaka gyabwe 5 n'oviira abantu ne oba oyagala nnyo todda. Especially at the seat of the president. The members of parliament can go at any time. They may have but of course, given the strength of your president, ne machinery it can cause chaos. Boba, especially now that the revolutionaries, President Museveni, Bahaji Chigongo, Babidandi Sali, and they are going as they retire. The generation that is coming, our generation, must have the term limits back in the constitution. That is my view. It's not yet a view of the party. But in Zendo it's very important because I don't think Ugandans are ready to have another president for 40 years. They can have, but look from 7 years, even if it means 60 years, they can afford Nagambok. But I don't think they can pass on the same baton to Kiwanda now. Honorable ngojeko term limits nabo gambi kale age limit kinzo okubeera ekizibu. Age limit tekitugasa nnyo because age limit today olaba omusajja nga Biden has I think he came like at 70s. Yeah, he's 79 also. Yes. Raila is now competing at that age.
but doesn't matter as long as you know, if you wonder you come at 46 and you have your 10 years and you've gone at say at 56, that's not a big problem. The problem is about the age limit. Now the term limit, the term limit, which really needs to be revisited to me. Honorable, ngojeko term limit soba nechemwaize ekirala mu kaluke Kenya. Twalengedde kakolwa akaakubiddwa ng'emikutu kwegiri. N'okutwalako olwaliro batulenga buli kimu ekitambula bulungi. Freely, result zitambula bulungi. Wantu waliko mu kulonda okumu. Twalina mbole eyo naye nga ne gye biva tebitubuulira. Batuganga bugambi biyiseeko nga tobuuza lwaki twabuzaako munnaffe yali ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda Haji ekiggundu. Nga honorable naye bivaawa bino tatobuuza tuyinza n'okufulumya wano. Nabino eby'Ekenya twalengedde nga system ziri streamlined bulungi. Abamawulire ba observers bonna basobola okumanya buli kimu. Transmission ya result okuva mu polling station paka ku National Tally Center Bomas. Buli kimu kirikirya ekyo kyo simanyi bw'okyogerako naye n'ekirala kya internet n'ebintu ebirala biba democracy abantu wantu walengera opportunity mwaba tulugunya nnyo mu kalulu akawedde mwaba wamba mwakola oteseka ekigambo kinene nnyo oteseka ekigambo kinene nnyo Koti zavayo ne ziraga ne minisita nakkiriza nti abantu bawambibwa Jeje Odonga nakyali mu internal affairs. Kyenzikiriza nti akalulu akawedde twakayina mu challenges nyingi. Kalimu challenges nyingi ndowooza twetaaga okulaba ng'ekintu byezikendeera ndowooza mbula obutaka. It's one of the discussions mu iPod n'okwongera okulongoosa. There is always room for improvement. Kenya, of course, tujja kufuna Apple ajja tubulira n'ekyalabye eyo oba oli awo ne bwana bakomewo ne babali ku lukomo alitubulirako naye nga kyendowooza ekimu kinatandise nakyo teri ggwanga lyagala kuyita mu kalulu nga kabadde kaaku naddanga gwobadde mu bukulembeze noga nti owangudde naye kali okawangulidde ku bugombe okawangulidde mugundi mu maziga wakati mu musaayi gw'abantu. Every leader would wish to have a very peaceful election. Kakati naye nze ndowooza nti byaffe byegattamu bintu bingi mwegattamu covid netwagala covid twamutya nnyo unnecessarily oba kyali kirwadde kipya netutya nnyo of course ate okutya kwaffe okwo kwasevinga obulamu bw'abantu abamu naye kwakola to your advantage. I don't think so. Mwakubanga zirwalemanga balinga mubali. I don't think so. Nerale zenyi nazo zirwa zetwakuba. My candidate for me, I was in charge of Central Region. My candidate was denied to have a rally in Wakiso, was denied to have a rally in Mukono. Actually mu Buganda we had on rally meetings, we didn't have any rally, but still trying meetings zali satu zokka. Honorable tunulira embeera bwe yatambula ground eri leveled tukirize nga bwe kyabadde Kenya nti abantu batambudde nga enjuyi zonna nga ziri free democracy ng'omulaba nti ne bw'obeera nga toli obuzava oba nga oli accredited okubeera obuzava w'akaluke Kenya ng'olabira from a distance ng'olaba nti wabaddeyo free speech wabaddeyo free expression unlike ekyaliwo mwaka oguwedde. Wano waliwo ki expression yali eganje. Wali Kenya nga tulonda mu ggwanga. Nali wano because yes waliwo restrictions about COVID but I would see candidates moving. My candidate President Yoweri Museveni yali candidate wange was also restricted. Katika nkuwe scenario yali ejjinja Panado Mugema yali yakayitawo wenyini we yali akubira rally tebamukwatako abantu wenyini bayina almost nga benkana n'aba candidate mulali yajja bo bakubatia gas ne babatwala duka nga Bokovile ajja bakwata aboli nga bayiseewo nga tabakutte. But I think Panado was even an independent candidate. But still, he was favored in some way. Bogeranye rival candidate who gali ayina nga avuganya naye. Okay, kati wabula weaknesses oluse zibeera ku ground ba implementers abakwasa ebintu byaffe. Era ntanyo gamba abantu bagenda ne bagira state machinery ne bagiteeka mu nsawo yaabwe. Omunalowooza nti nokola campaign yetaaga okubanga DPC ali mu mikono gye, yetaaga okubanga registrar amumanyi nnyo agenda okulangira ebyokulonda, yetaaga okubanga giso biki. That brings a lot of issues mu bululu bwaffe. Era njaba bategeeza ebikibu tunate tunakigoba mu kalulu ka Uganda tujja kusigala nga tulina ekizibu. Omuntu okwesimba alina okuba nga amanyi DPC. By the way, nebuuza
electoral commission ng'erina registrar gwe bayita Kiwanda ejjinja. Why should this registrar beera nga registrar to the point that ntinno ayina okubeerayo up to the end? Electoral commission esobola n'okukola, I don't know, njala kutusoma etteeka eryo, simanyi nti registrar ayina kubeerayo emyaka 5. Nowulira nti registrar waawo takyuka era registrar oyo batomulabye kizibu nnyo okuyita mu kalulu. Waliwo yaliyo Wakiso Hajjati Bukirwa ndowooza emyaka oba emeka. Kyusa ba registrar ng'abulayo week says oba wiiki emu. Kola change abadde Wakiso muteeke embarara ow'embarara muteeke eggulu ono muteeke eno because jukira after all newankubadde waliwo okutambuza emirimu registrar si ali ku polling station naye abantu batuuka ekiseera kanaku zino ba candidates balina ne budget y'aba registrar returning officer mbu yeetaaga ssente. Nze nali mu kalulu I was 23 years lunasooka okuwangula akalulu aka member of parliament nga simanyi na linnya nga simanyi na rolo ya returning officer to tell you the truth nali simanyi rolo ya returning officer but I was declared after adomusana ngamba nze Nalubega actually she's the late now try to chale under Mubende but I was your returning officer. I'm the one responsible to announce you to go on good. Okay, thank you. But this time okutuka ku level nga member wa parliament yesimbyewo nina member wa parliament gwe mmanyi yakubira DPS munamuga DPS ngenda kola obuvuyo bwange netonyega olaba kati ebyo byolaba ku ground kati state must be in charge bubanga kyabadde Kenya olwayonga ekyo tukira because saa kudinayinga kyonna I'm always a candidate. I'm at Gom Kalulu sagala kubanga defending nga bu defendings njagala mbalage chiche twetaaga ngeggwanga because candidate yesimbyewo nti Kiwanda I don't need to be nga esimu ya DPC yes bunandi badde mutegera lwa bulungi tubalwe etatambula bulungi DPC come and take charge but why do you bribe DPC to keep a deaf ear ku singo nobo inakavuyo kokola? Somebody was telling me yesterday I had gone somewhere being a regional vice chairperson. Nangama tuwano candidate were part by the way that constituency na opposition ya muchikiria. Titwali no buzibu wano. Ne tusaba DPS aleta deploying paka kalulwe kagwanga DPS deploying. Candidate oni abagaga nti ka DPS na musasula obutava mu kifo. That's wrong. Because ebebe byetedde okuba nti gwanga violence yeyongera okwezimba because jukira buli lwakole kintu ekyo ng'oli candidate nga Kiwanda nobeera nga wasasudde DPC system yonna emanya and ensigo gy'osize tesobola kuva mu bantu ekyo kyekyonoona ebyobululu byaffe naye gavumenti nga police ffe nga ruling party one of our core principle is democracy. Waliwo abantu abamu abiteekamu akajanja okusingako nosanga omuntu nga yeekoledde ebintu bye era some of these people balina okuba answerable individually some of the crimes bakola nga tuli mu bululu. Wano tukimanyiko nti okulonda kirala n'okulangira omuntu kirala. That's not true. Kituufu mu bifo ebimu okay. Era obululu obwana butera kukyuka kiro waliwo abamu nti bw'olonda n'olowooza nti olonze bw'otagenda kubeerawo wali mu kulangirira result zikyuka nnyo mu returning officers ab'enjawulo. Yaliwo mu Kampala wano waliwo n'okutukola bakyasensa abaga olw'ebitatambula bulungi. Balowooza nti balonze abantu bawadde obululu bwabwe naye mu kulangirira balangira bantu balala. Naturally abantu bwe tugenda mu context ezifaanana bwe zityo mu contest ezifaanana bwe zityo tufuna abantu balwawo olukosa okukkiriza. Personally nze nakaparticipate nga ndowooza mu bululu buna oba parliament. I lost one. Actually I lost two nakabeera mu butaano. Naye it takes another person within you to accept defeat. It's not easy. Era ebiseera ebisinga kyova olaba nti n'ekigambo ekyo kyokujja omuntu gwe bayita independent okwesimbawo nga independent kikyalemeddewo. Lwaki? Nti abalina okukiwagira NRM as the majority party in the house. Ne kati olina baga nti bwe bananzibira mu primaries at least tulekewo eddirisa lino wensobola okuyitiramu nga independent. Lwaki? Nti natural omuntu bw'alowooza nti waliwo second chance olowooza nti second chance kankole ki kangikozese. So kyova olaba nti tukyalina ffe wano ekizibu ky'aba independence. Kenya by the way ky'aba independent nakyo kiteekwa okuba nakyo it's another lesson we should learn. I've not had ndabe wano ba mayor governors kwanamu omusanvu nga bandaga nti Ruto yakawangulako 30. Kitegeeza nti 17 erikyali awo either ali wangu naye tekuliko independent. Bonna ba UDA oba yes Azmeo Jubilee. Naye
fe parties zaffe wano I think oba kwa president kwaddeko ali independent kuba nabisibwa bonna babibina waliwo Roots Party waliwo ODM Azimio la Umoja ne UDP so mubera mutya mu ggwanga nga mu embracing political parties nini baga nti ba presidential candidate batano bazze nga bali independent. What is that? Are we really ensonga ya political parties, are we serious on it? Omuntu nabeera nga participants primaries olwaleero bwe bamukuba akalulu within 4 days neyewandisa nga independent. Is that person really independent? Kwa Kenya kugamba in the last 3 months obanga waliko mu party activity you cannot register as an independent. So then tell muntu a participate in the primaries is that any political party of that country okuba na government independent kubanga normally okuvuga nnyo okwo kubeera wakati w'ebbanga eri erisooka awo. So kiki mbagamba mu kino tulabanga ekyo kikulaga nti bakuze mu democracy bwe tulengera a coalition ya Kenya Kwanza bamusalia Mudavadi former vice president yali ne munafe Raila yali ne William Ruto naye teafuna kya running mate bwe bawa munafe Rigathi Gachagua teagenda ganti obakangende nesimbewo ng'omuntu ku lwange bwe twalengera munafe era akashoka abadde ne Raila Omolo Odinga era teyamuwa kya running mate yawa mukyala Martha Karua still tiazimba mutima ya chankana na mwao katunena it is okay nasigala nga supporting ne basigala mu lazima la Umoja yabwe noli nasigala mu Kenya Kwanza ne watambuza ekintu kyane ne wano lwaki fe tunyiga nnyo ne bwera lowa card just cardship ya once watafuna card ya ntekedde okujja nga independent twama n'ekyo kyalaze nti democracy obasajja bakulu n'abakyala bakulu bano tetabire ku democracy yokka kiri kuteeka ati still yani kwateka teri mukkiriza yabadde obolyawo ng'agenda n'amuvuganya n'asigala n'ekibiina kye ekimu kubono Muzalia Mudavadi yalaze n'ekibiina kye mu kuyingira mu coalition nono Mushoka Kalonzo yajja n'ekibiina nga kye yandigayo obolyawo kangende neesimbewo ku lw'ekibiina kyange tuvuganye. Okay, that's true. But of course waliwo kweyagaliza ye ng'omuntu but of course waliwo n'ebintu birala bingi bye boogerako because being nga tojja kuba running mate waliwo government ekoma ku kipo kya running mate kyokka they have ministers, they have of course bo bayita ba secretaries, they have other positions omuntu zasobola okugenda of course basobola okugenda mu negotiation behind there bonga aba bakkiriziganyiza naye nze kyensinga okulaba mu kino baaba kiri nnyo kuba nti endagaano y'ekisajja kikulu ebeetuukiddwako erina okuba respected but n'okurespectinga ebibiina jjo nabadde ndaba member of parliament yali wagogonyo egwe baali basimbyewo azidde ku party fe party yange yali orone Okoboy yali yes yali candidate wa NUP Joseph Okoboy gwe baali baleseemu omuntu alina n'okwebuuza when should somebody be a party candidate? And if you are making decisions, ngomaze okumaking a decision ng'oli party candidate wange twakuwadde flag yaffe nga bayinarem, are you allowed? Because that's also lacuna gye tulina okuhiiringa in future under Political Parties and Organizations Act. Kuba kyangu nnyo bwe mba temukikoze okuba disorganized. Omuntu ng'amaze omukwasa flaga nti nze nkute flaga ya NRM okyalina liberty eva mu kalulu wandivudde muddi because bakatunyo so twegatte ku munaffe Apollo Tusime ali Bomas wali ku Tally Center National Tally Center e Kenya tulabe ekigenda maaso wakadde kano Apollo Tusime obo tuwulira tugende maaso dakikaziweddeyo tulabe kyotuwaayo akadde kano mu nteekateeka y'abannaffe abo ab'e Kenya nga babala n'okuyingiza system yaabwe okwongera okumanyira ddala ani anabeera president w'eggwanga erya Kenya owokutano. Tukuwadde akadde kano obeere ng'otubuulira akale tugende maaso. Neyanza nnyo Wamala Muhammad ne Honorable Godfrey Kiwanda Subi tuli mu Nairobi wakati era wenyimiridde wano wenyini ye Tally Center eri ku Bomas Kenya. Tally Center eri mabega wano gate eri awo wenyini era security eri tight okwetoloola Tally Center naye ekigenda mu maaso munda kyetumanyidde ddala obulungi kwe kukuŋŋaanya n'okugatagata okugenda mu maaso mu kiseera kino kyennyini. Tusobola okukaanya nze nammwe abali eyo nti kizibu nnyo kati okutandika
okugamba nti ono yali bwati naye ezisembyeyo results zetufunye okuva eri poto ey'akakiiko by'okulonda eraga nti abakulu ababiri aba frontrunners ababiri Dr. William Ruto ne Raila Amolo Odinga bali neck to neck. Nsembye okufuna yeyokuba nti kati obululu nga obwa Honorable Raila Odinga buli 1.22 million around there. Then ne Ruto nayo Dr. William Ruto naye ali ku 1.21. Olabanga ka difference katono nnyo era percentages ziri ku 49.3 ne 49.32 ne 49.31. Olabira ddala nga bali neck to neck naye nga bwenkutegezeza nti kizibu nnyo kati okutandika okuspeculatinga kubanga bingi ebikyajja tutandika butandisi wandigamba nti ekiriwo kikyali kitono nnyo okusinziira ku kyetumanyi nti obululu buli mu milioni 22 registered voters bali milioni 22 naye ate kati bwe tuba tukyayogera ku 1.1 million then olaba nga tukyaliko wala ne tujja kufuba okulaba nga tuyingira mu Tale Center tulabike nga tukuwa ekyo kyennyini ekigenda mu maaso wali naye mbadde ntegedde okuva ku mukuto ogwa Tale Center ogwa IEBC nti forms eziva mu bitundu ebyenjawulo eno presidential form ye 34A yereeta results eza presidential elections bakafuna okuva ku polling stations emitwalo 4,263 ku polling stations emitwalo 4,629 ekitegeeza nti ebitundu 92 n'obutundutundu 29 byatuuse dda. So ebiva mu polling stations ez'enjawulo okwetooloola eggwanga byo ekitegeeza nti ekitundutundu ekinene byatuuse ku Tale Center naye ate jjukira nti bwe bituuka ate wabeerawo okugatagata waliwo okugatagata okukwata bino bakwate bino then bagategate bakubiseemu ogwo gwe mulimu ndowooza gwe bagenda okusiba nga bakola olunaku olwaleero okutuuka we banatuweera final result. Tukusuubiza nti gwe ali ku Soul TV tujja kubanga tukuwa ebintu bino obutereevu okuviira ddala wano ku Bomas Kenya ku Tale Center mu Aprils eziddako mu maaso. Ne mwebale okubaganya ebirowoozo Honorable Godfrey Chwanda Suubi ne Wamala Muhammad mugende mu maaso ne naffe tuli eno tujja kubanga tubawa butereevu. Sime okusinzira Nairobi gy'owali okuba nti otuwa ensonga zonna Honorable akadde kalinga akagenzegenze badde nsaba kigambo kimu bibiri ate tusiibule tuve wano. Kyensobola okugamba mukulu Muhammad nti democracy tulina okumukuza it's nurtured yetaaga okuyonsebwa yetaaga okulabirira and very delicate yengeri yokka gye tusobola okukyusaamu obukulembeze bwaffe ate ng'okukyusa obukulembeze it's part of development byonna either bamember of parliament basentebe b'amadistricti bakansalars bachairman b'ebyalo paka ku president. Demokrasi yo yetaaga okuzimba yetaaga obugumiikiriza yetaaga okuwuliziganya yetaaga amendments here and there. Honorable kituufu wanopu mwamuguze epalisa mwamuwadde ssente mbunaalya n'agweri. Sinnamanya nnyo nabadde sigobe of course nabadde nkiraba sabadde epalisa naye si nkola yaffe. Sinkola yaffe naye enkola yaffe tetuli kibiina kya tetusobola bijanjaalo tetusobola kasooli ekibiina ky'ebyobufuzi kibiina ky'obufuzi kikola ebintu bisatu kinoonya obuyinza kibunyweza nekibukwata nekibulemerako so kati bwabawo opportunity yonna esobola okuwangula unopposed tugikozesa bwabawo opportunity yonna esobola okuwangula nga tugenze mu context nayo tugikozesa naye mu byonna it's a game of numbers zetuba tuyingiddemu. However kikyanadde njogera ku kyali kiri nti kigamba nti okay besides that because kyenkola bannange saagala bakinkole
oba something like singa omuntu abadde agamba nti mwaguze njagala nange okumanya because we need to get the details. This is very though that this is unprecedented. Sikiraba nkondooza candidate wa party tetwakina even in the other general elections. Sijjukira omuntu amanyiza okutuyambako nti candidate amaze okukwata flag agamba nti kati nze mbivuddemu. Nyinza okuba nakyo nga gumu mu Uganda naye katwagala okumanya because that one must be tulina okumanya nti ffe ng'ebibiina by'obufuzi nze ng'omukulembeze w'NRM how sure I am nti candidate wange bwe naamuwa flag emawokota enkya tajja kugamba nti mbivuddemu. Anyhow, bwete olutambudde olwaleero tubadde ne Honorable Godfrey Kiwanda Suubi, Vice Chairperson wa Buganda oba Central Region mu kibiina ekya NRM. Twagala okubagereza akaseera akalungi for now katugende mu sports nga tukuwa essuubi tujja kuddamu tukuwa ensonga z'e Kenya zonna okutuuka ku declaration y'omukulembeze w'eggwanga n'abalangiriddwa okubeera owokutaano mu Kenya. Mbeere bulungi for now tugenze mu byamizannyo. Soul Television, Omunnyo.